tugenda kwetondera n'abatanzi tulina okugenda mu bwangu. Kino kyonna kikwatako ffenna abadde tumaze ebbanga tuvuma omukyalo oyo nga tumuyisaamu amaaso okuba yagenda nga tumuyita omukuuzi nga tumuyita malaaya nga tumuyita ebigambo byonna mbutazaala takola ki tumuyisa ebintu bingi nnyo. Nze omu ku bo kuba nali ttiimu Lwasa ali yasasooka okuvuma n'abatanzi. Lwasa ali yasasooka okuvuma ku n'abatanzi yasenza Lwasa azukira alisindisa nalifuna ku ssente ya Lwasa njiridde ida ku ssente ya Lwasa eyo nga nvuma ku n'abatanzi naye ngatinuddemuko obwebijja biyitingana nga ndaba ngeri gye ndi muntu w'abantu nina okuva okunemba nga nina ebintu byembagamba naddala n'abatanzi oyo nategedde nti ate nti osanga mbadde neekuumidde mu butamanya oba mu buwambi nga nali badde neekuumira mu kuyiga n'okumanya nemeddwa okufumittiriza okumanya ani mukyamu ani mubi. So n'abatanzi kugamba nti nsonyiwa ebbanga lye mbadde nkuvumira byonna tezaali ndowooza zange wala zaali ndowooza ensasulire nakakibwa naweebwa essente era Lwasa yangamba nga nkuvume kuba munnayize nkolera abagagga abamanyi ku ssente zimpisaamu zimmalamu era zimmaliramu ddala amaanyi. So antutta akabanga nga nkuyisaamu amaaso nekubiza ebiyitingana njala kusooka kugamba nti kulikira ddala n'abatanzi kulika kino kibeere kyakuyiga. Lwasa kambe ku historia ya Lwasa mujye mutamanyi faba kulidde ku siteera oba omanyi okulidde ku siteera kuzana Ntebe Road najja Nankumbi olina okuba omanyi Lwasa ng'oweza emyaka 3. Omuntu yenna aweza emyaka 3 ng'aba vidiyo ng'okulidde ku Ntebe Road olina okuba ng'omanyi Lwasa yaani. Lwasa batomu Madi group eyo eyafereranga edda ku siteera. Lwasa yali yabbabadda ssente n'okusinga zaalina leero. Ffe Lwasa twali twamulaba dda naye nga si wa mawulire nziramu. Lwasa teyali mu mawulire edda. Bono bonna bambuga baani basooka dda Lwasa yali abasooka dda obubbi Lwasa yali yafeerafeera dda ssente balwesa bakwano ba Lwasa basera bakubadde amasasi ku siteera awo. Nze neewuunya naye olunaku Lwasa lwe yayingira amawulire bw'ati. Era ne simanyi kyaleeta Lwasa mu mawulire. Lwasa teyali muntu wa kamera. Ababbi b'oku siteera mwenna mumanyi Lwasa ejjajja wammwe. Lwasa teyali musajja wa kamera. Lwasa agenda ayingira amawulire. Basemwanga beekyanga nga Lwasa abeeramu n'obusente bwe yali yabbadda. Naye Lwasa n'ayingira amawulire mu byekiyayise Lwasa n'ayingira amawulire. Kati waliwo TV zembagamba muzeegendereze ziyinza okukuyozaamu ne zikkuba ekigo. TV esinga okuyozaamu bagiyita NBS. Buli bw'obeera ennyo ku NBS bagenda kukozaamu brand yegende bweti. TV endala egenda okukuba ekigo bagiyita Bukedde TV. Bino bikulu ng'oyagala okukola erinnya weesonyiwe TV 2 Bukedde ne NBS. Erina baseeguya bo bakola gwabwe bannamawulire. Ye munnamawulire bo bajja n'ojja biki Lwasa omukola agamba ki bagenda kukuba ekigo. Kati video yafulumye ng'abantu bonna nze manyi mukama wange gwe mbadde nkolera kuba nze mbadde nkolera Lwasa abadde ampa nnyo ssente nenze video yafulumye n'entyamu. Video we yafulumye it is right even right now nkyali mu kulowooza kano kaabadde kasolo oba nsonga because tuyinza okusekerera Lwasa nga Lwasa alina obulemu nga ye. Tugende mpola tunnasekerera nnyo omuntu asobola okubeerawo n'ekirwadde oba omuntu asobola okubeerawo n'obulemu. Nakati nkyaddamu ka video nkyakazanya sinnategeera oba kano kasolo oba nsondo. Kugenda mpola kuba ebisinjaku zino okusekerera abantu kibi bagamba peni nkola video n'ensojja abantu n'embola guno omulamwa gwa Lwasa tugenda kuguluka mpola ng'abantu abakulu nga tufumittiriza. Nzizemu n'enkalaba era nze nenfundikira nga mbagamba ako tekaabadde kasolo ka Lwasa eyo yabadde nsundo
gye bayita Maulana oba Mexicopi. Ensundo oyo eyina engeri gye yeefumittirizaamu n'ebanga akatiko akabaala. Kaakati tuddayo ko wali lwaki Nabatanzi yamyansa oba tugamba nti Nabatanzi tazaala. Osobola otya okusuubira okufunyisa omukazi olubuto n'ensundo oba n'akasolo akakulinga akaakami, kuba abamu balonze ku bumyo. Mumanyi bulungi nnyo akamyu akapimpina kannaako engeri akasolo gye kaakulamu. Bw'oba olina kye bayita embaata, omulunzi yenna ng'alunda ku mbaata, embaata ziba zeepimpina. Waliwo akantu akavayo akaakawaita ekyo kivayo ng'embaata emaze gira etera n'egweri, waliwo ekintu ekivaayo ekyo. Osuubira otya Nabatanzi okufuna olubuto ng'olina ensundo wansi oba olina kye bayita akasolo kaakami? Nabatanzi nsooka onsonyiwa okubanga nakuyimala ebbanga nga nkuvuma, kati ntegedde waliwo ekikyamu tugenda kukiwulira. Kati kaakati abagagga babeera n'ebizibu byabwe. Nze sinuumira mugagga ebiseera ebisinga nze seesiba ku bagagga, nkubbamu ze nkubbe ne nziruka. Tusooka ne tunoonya ku kye bayita background y'omugagga abasinga, background of wealth. Lwasa Munnamasaka nga tanajja kusteera kubba era akomagambogo tatwe mukomazi bakomagambogo sanduuka ez'abafu mulimu siwa kusekerera bawo kyanga amanda suubula amatooke ngaago nayiga mu business niga family yabe bakomazi bana abembugo bano bisanduuko bikisaire nagiva mu ekyo nadda manda amanya kusoocha amanda mbibira bava manda natango okubeerawo ng'abuzaabuza najja kusteera nabba kuba nze mmanyi mubbi. Naye n'obufere bwennyini waliwo kye bayita sacrifice. Ng'onaafera waliwo kye bayita sacrifice. Obanga onoobeera omugagga olina by'olina okusingayo okugaggawala. Obugagga bw'ennaku zo tebufunika. Olina okuba nga ida wasoma, si kusoma kuno kwe musoma n'ofuna diguli emu, ng'olina zi masters. Obanga olina connection mu bitongole ebyenjawulo ng'obasobola okufunira omulimu. Atuganze ku mwami Lwasa teyasoma, mufere nga bano bambuga. Naye ssente zino ez'abafere okuzifuna zirina okubeerako emitendera ezigendako. Olina okugendako mu basinnamu, abamu mafina okukwatamu, okuyimirizaawo obugagga bwo. Kati Lwasa mu kye baamusaba tugenda mu maaso okubeera omugagga. Abamu basaddaaka abaana, mulimanyi omusajja lwayita Katozigoti ow'Emityano oyo yasaddaaka abaana b'abalongo nakati yeebaka bayafa oba akyali naye yali mugagga atayeebaka nk'emizimu ng'abaana bayeebaka emizimu gimu yabutata okisaddaaka zuukukakula naye nga alina ssente alina oba ekyuma kya mmwanyi Katozigoti gwe muwulira yasaddaaka abaana be olw'obugagga nakati taddangamu kufuna mirembe. Kati Lwasa abashankiki be baamufunira aba South Africa abaamukwatamu abakaladi baamusaba ekintu kimu. Bamugamba nti okubeera omusajja omugagga njasa kiggu, tugenda kujjako ekintu kimu tukugabe replacingawo n'akasundo. Lwasa n'agamba naafuuyisanga wa n'akujowesanga wa. Abashankiki bamugamba ensundo ejja kumala byonna. Era bw'atyo Lwasa yagenda e South Africa ne bamukola operation n'akwata obusajja bwe yalina edda ng'akyawanga. Nziramu Lwasa yalina obusajja bwe ng'akyawanga, ali musajja njasa kiggu ng'akubira ddala ng'asaliza ddala alinga limoti ng'akalubira ddala kusimbira ddala evviivi n'ogamba akuba. Buuza omukazi we Masaka oyo yali musajja mugezi nnyo era nga musajja muzinyi wa ddala, nga bamukolako kye bayita operation nga bamulekamu kye bayita ensundo. Kati sente we zajja bangambe Kato yafa, omwami oyo yafa mumanyi webale kumpa bulamu muganda wange w'Emityana, bangambe Kato yafa. Ye musajja mugagga nnyo yasaddaaka abaana be beera omugagga Katozigoti. Kati obuzibu we buli abagagga bano bonna mugende mu beetegereza abasinga, abagagga abajijimuka mu sayizi nga banene ne banene ebiseera ebisinga yensonga ki Zalina Ntale bw'otunira Ssemwanga we yagejja ennyo. Zalina Ntale yakyuka
nabanga ayagala nnyo obuvubuka obuyimbi bwabera bwadugiramu nga sente zibeeramu omugagga nayitirira ogubiri wansi waaka wabeera wa kisiro oba akasolo kannyogoga njogedde mukolwasa nangamba mbu yali mu winta yamugamba ali mu nsi ekyo nangamba ali Masaka kati sibanyi oba Masaka mulina winta yangamba mu vidiyo ebagikutte akasolo kali kannyogozi yaŋŋambye kuba mugambye lasita genda kukuba ebbanga lyobaddewo ng'ompe ssente genda kukuba kuba wanvumisa omukazi ninga gwe atalinaamu yadde nangamba penge nali mu winta ne mugamba winta wa nangamba mbu Villa Maria gye bazaala ba Frank Gashumba naye simanyi baliyo winta so nyiza okutwala ensonga ye wangamba nti yali mu winta vidiyo yagikwata ali mu winta munga nnyogozi kyesobola kugula ekyo sobola kukigula nze nganze Lwasa era kugambye ngenda kukuba ongambye nti wali mu Uganda tewaliyo winta mbu vidiyo wali mbuti tewali butiti vidiyo zemu n'egizannya vidiyo eri ku muzuuli akasana kali kapecca era wali mu Kampala ssebo wali wennyini namasuba ng'oteredde teri winta eri mu Uganda akasolo kali kanyogoze naye nkozesa ku Zali era Zalina Ntale omujjukira nti Ssemwanga yafufuluka ekibiri Zalina Ntale n'agenda akwata bw'ati engalo ze bbiri mwenna nga abamuyita Boss Lady era bw'ataliko sumula wano akataabi mulimu abamugoberera abagamba nti oyo ewaffe nabo bamuyita Teacher manena kuzino buli omu afuna abaasomesa ne Zalina Ntale alina abaasomesa naye ebiseera byayitirira ku Zalina Ntale naawe yatakyasobola kufuna mwasi ng'ova mu Ssemwanga naye nga sente weeri Zalina Ntale n'akwata akacokolo n'afuna omusajja ku intaneti nga yamumazisa era mwalaba bulungi nnyo nga Zalina Ntale ali mu maka galimu ssente Zali nga takyasobola kubeera nga aliwo omusajja amutuusa ku ntikko n'akwata cokolo n'agiteekayo n'abulizaayo dirudo n'akwatayo omukono bw'ati nga wajjayo wasikayo ennuuni wagizaayo ng'akulaga kye bayita okulakasira kw'omusajja omutuusa waggulu nga Ssemwanga ekibiri kiyiseyise tewali ssente abagagga ngenda bakunnyonnyola bonna abali mulimu obugagga obubeera obusajja obutono nga bumbuga obubukalaso obukuba mbuga alina akasolo kamulinga gundi muyini akukubira ddala ennabala n'agitumbira naye nkugamba weetegereza abagagga abalina ebibiri era omukazi nange oyagala okubba tugenda mu bugagga nga bu Brian White mu mbuga kagenda kusokoolayo omunyo obugagga obutono temubuddukire ddala tomubuyingira naye bw'olaba ekigagga Zalina Ntale mulaba bye yakola yakwata bw'ati ne yeesokoolayo ku gundi n'akwatayo n'aggyayo ennuuni n'agizaayo n'abagamba enkya tulina White Party era abamu baagenda mbere akola kalango naye ng'ebyo yabikolakolanga dda nga Ssemwanga ekibiri kiyiise era Ssemwanga n'afa akatima Ssemwanga bw'atyo n'akutuka n'afa akatima waliyo omukyalo omulala Desire Luzinda ojja kukanga nti era Desire Luzinda myudiza okufuluma omutanzania omusajja oli omukwatamu era Lwasa yali agizina tulina nno okutaasa Nabatanzi ayinza okukola kye bayita suicide essaawa zino era Nabatanzi tulina okumubeererawo nnyo omukazi mugumu Nabatanzi mukazi mugumu nnyo nti Desire Luzinda today until right now we yakwata akatambi okajjayo kale nti yali amuzina Lwasa yali amuteekamu ensundo pagera we yafuna omusajja amumazisa yagenda mu Nigeria gye baamwanjalira oyo Lwasa yali akitayira omuyimbi waffe nnyini yali amuzannya essaawa eyo era Desire n'alakasiro ku kakana ng'agenze eyo simanyi oba Igwe Nigeria gye yasanga akasajjasajja akacankike nawo kagenda kamwanjala kamusobola omutuusa ku ntikko naye ng'era Lwasa yali aletedde Desire Luzinda okugwa naye eddalu kati waliyo era omukyalo omulala Judith Hadi ono yalina omusajja munene ninda kubala wa lisiti y'abakazi abasajja mmwe abatalina busolo bunene oba maanyi ga wansi kyemutuusiza ku bannyinaffe Judith Hadi n'alongo omukwano gwange nnyo Muzungu yazalamu abaana mumanyi naye yalina omusajja gwe yali azina bali bamuyita Seiko musajja munene naye n'ebiseera yali abadde amusponsoringa nga batwala ebigo musajja Juma Seiko musajja mugagga naye musajja wa lubuto wansi wano wabeerawo naye musajja wa lubuto era Judith Hadi naye yawankawankamu just bwadi walaba akasajja akaali kamuzannya nkazannya gundi sexy tape ya Judith Hadi mujijjuke n'okulaga ekijanjalo kye kyalinga ekya Nambaali nga kyakukunala kiringe
Chigundi ekyo ka video cha Judith Hadi okuvaira kulakasira Juma siku aliazanyirako muzanyire era Judith Hadi nagenda kavubuka kali kazanya PlayStation ngiro kali mu ya sawansi mbaga mu abasajja abalina ebibiri biringa mulina mu kusente kyembutusiza kubanyina nze nakubedde Lwasa gule simu ne mugamba Lwasa kale sawa zino wetaaga nabatanzi lwaki Nabatanzi alina programu gyaliko bagiyita Yozese Ekitone kati yesaawa eno kati Lwasa okubeera star genda ku show nawe Lwasa Katone nzina mu statement tubira wabulala ebintu nkubidde Lwasa ku macha ne mugamba Lwasa gana amawulire gakubeera gagenda kussa wansi omugagga taswala naye weekaza ogende ku show yasimanyi Yozese Ekitone nga Nabatanzi ejjajiwo nawe ogende Lwasa Katone Nabatanzi ajja kugamba nkuwadde yes kuba yaba akimanyi yakunshumira ku service ya Katone kaaka akasundo ojja gukuba munda Yozese Ekitone oba si kyekyo nteekaamu ssente ze nkolewo ekintu ekyanyi ne be musiri kibantu group gye bayita Yozese Ensigo eyo ojja kujjanga exclusive judge nege bwetuje tugenda kukuleta exclusive judge nga tumanya ekizibu kyo nziramu tugenda kuleta exclusive judge nga tumanya ekizibu kyo kyaffe tuteeke mu ssente tukole wali share ya fezi lebe musiriki kubate ye musiriki yo mumanyi musajja Yozese ekyensi gamba kati akasajja kwa hivyo kubira ku bajjaji ani mulala yo kubira ku bajjaji ani omulalo omusajja ono zali yeddukira Faluko Sempala naye no omugugubira wali alinga bayina omuyini nabayina okubira nga bajjaji tube sente zenkule concept bajita Yozese Ensigo ulabe kubona oli victim na atera nefunya amasimu mangi gabagamba chaliwo Mwama Mwajuma nalwadde ategedde ekizibu kyo bano bosiiba ovumandi basawo baganda bosiiba obuusa amaaso aline mumbwa gyayinza okusirira Lwasa amasimu ngafunye bagamba taasa chaliwo amasimu ingafunye bagambi taasa chaliwo Mwajuma nalwadde ankubidde nangamba Lucifer emumbwa weerizuukuka nengo osobola okubeera ng'osira n'otomusasula ojja kubeera nga ku kibanja mpola bwigenda ng'ojijja obujja n'omusasula ku kibanja mpola naye mu myezi 2 ojja kuba ozimba gatanyoti ngamanyi migaati gyabweyina omukazi anaddamu kukwatako ojja kuwulira awo tutuuse naye ate gwe omusajja omwavu naawe mbadde nkubuulira tekikweyibaza mulimu abagamba nti abalina obusolo obunene mubeera bayala boyi basimaati waliwo okubanga omusajja mugagga kati Lwasa ndekambireko amufunzafunzamukko osobola okubeera ng'oli musajja mwavu manya mugagga naye ng'olina akasolo katono nnyo which is okay Katonda tagaba byonna n'ate kibi era video eno mugimotinge myagala bakawboyi mwenna mugende nga mumpulira kibeera kibi nnyo okubeera omuvubuka ng'oli tolina ssente nga ne wansi yoli yala statement eno mugiwulire bulungi gwe saagala oseke kuba Lwasa mugagga alina akasundo wansi oba alina akasolo kakamyu mbadde kubuulira gwate bw'oba tolina ssente nga ne wansi tolinaawo gwe geyina yagandikira ddala okukunyiza ddala ng'okyali ku dduniya kubanga kujjukiza abakazi bazibu ate omukazi alina bye yeetaaga ebiseera ebisinga n'omumalisa omuteeka ku ntikko musimanyi omuwuziza ebyasumiko bitanga talina bizigo sima enviri zimukuumuka ziringa biza ajja kubwa akadduka ewa Lwasa mweno mumalako eddakiika 2 afune emitwalo 5 this is why Lwasa tasobola kuba kifaananyi kyonna Nabatanzi takirina nga bali bonna nti bakirinda tekiriwo Nabatanzi eziselfi yali yazigaana dda ennaku Lwasa sasulanga olunaku lulamba ne Nabatanzi nga Nabatanzi alina okukwata essaawa 4 okupika ebbomba essaawa 4
n'abatanze omulabe gye erimwa gy'abega egyo muganda wange yali ng'asenya Lwasa ng'alina okuwa essaawa 2 ng'asenya essaawa endala 2 ng'alina opika ebbomba alina gipikisa mu mwa Lwasa osituka abagagga ebiseera ebisinga gye basituka nnyo Lwasa balowooza simanyi ebijanjalo bye simanyi kasooli gwatwala e Masaka nga n'abatanze alina okusenya 24/7 n'abatanze oyo mukazi muzira nnyo for your information muganda singa yakola dda suicide big up n'abatanze anyway de mama tusonyiwe sawa nyango opika bombo senya muntu wakusituka that is not ugo mulimu simu wangu n'abatanzi big up on yourself big up on your blood bombo class self your thing work oyo musajja yakusuula oyo nenda nakutira akatale ka babbosi wona kwa buli akulaba bamanyo awunye kati n'abatanzi okumukisinga obukisizi Buganda nga abajjagala Lwasa abasajja abasinga omukazi amale ebbanga nga abadde asenya abasajja atukisa n'abanga awunya akamwa mujje mwekangira mukazi ebiseera ebisinga omukazi kino nkikubulya bw'obanga oyagala nnyo ebintu by'ebibulojja obungo obikolakola nnyo nti obatika abasajja otuuka ekiseera n'obeera ng'olina ekiso ekikunya mu kamwa kati n'abatanzi tawunyanga ng'obaani ng'oggwe alaba vidiyo eno atakolakola nnyo bintu ebyo bw'osenyasenya abasajja era n'abatanzi alina okubayo n'ebirundi bino sanitizer okuba mu kamwa ng'era Kamiiri kali Kamiiri kye kyamugga sanitizer mu kamwa tugambe naye alina baasenya. This is why nizo kola ze video nenvaako n'engamba Kamiiri why are you doing that kuba bakatu abakole babeera bamalayi bakuba bugundi bwe baba basenya bajjali Kamiiri nawe nabo osenya give strength still kuba ngambi oli mulwadde kibinyo muganda kankusabira obeere ng'ossuuka mawulire mabinyo sagana peka lijale mu video nkusabira busabizo ossuuke Lord Mayor Solutions Mr Solutions kankusabira ossuuke nkulabyeko omuganda nesimanyi kirwadde ekyo nina kubirako kugunda mbuulire muku ninga nkusabira mayanja man Kamiiri ng'obeera wansi music industry ebeera wansi naamen naye mbabuulira omukazi waabaamu akasuko n'akawunya mu kamwa nga tokategedde kalimu akatungulu oba akati k'akabaala abeera musenyi kati genderera sinali mukwano gwa Medicento nga sobola okubeera ng'asoko yazinanga ka Fabiola abakazi yawu zero price Medicento nze mmanyi waki Fabiola aludde okubeera ng'afuna omusajja amutwala nze nkimanyi nzekka era Medicento ng'omu yazannyamu Fabiola n'amuleka mu ddiiro I know what Fabiola did with the next woman mu ddiiro babalekawo media akoma okugula egundi yasiyagwa bonna bagetinga shop ne kasi nze mmanyi Fabiola omutuufu kyazanya mujja kunga mulati za past mulati was a keko was influence and shiba nze mmanyi Fabiola ekituufu kyazanya era ye yamututte ngenda kukubulira ekintu kimutogezaako n'omusembereza omuwala omulungi nze mmanyi Fabiola I know the real Fabiola my friend Medicento ngo yamuzanyanga n'amulekaawo nga gasiya ne Fabiola nga wawulekawo obuwala I know what Fabiola is capable of doing but that is her life sexual orientation is not my problem how you live your life is how you live nayo ye yamututte olina okugendako n'ebigenderako nze nkubulira I know why that girl aludde ku lujja ebbanga ddene gwe you don't know gogenda ofukamira ki kubira Medicento nga akuwe ku bwino kubira penny nkugambe ki kyotutte ebyokola avumbeera mu buliri alinga generator zire z'Japan ze batunda wali ekatwe ojja kumbuulira ameketa amanyo oyinza ogamba kyuma kyalufu ekitire kisese emisumaali byonna nja kubikubuulira kuba essimu tofukamira mulongo time boyfriend bakutwala call me ku information mulongo time Fabiola boyfriend ze penge nkustinga ebyo uyo mwana Fabiola yabeera ngana kuvala ntuma gutune chalize mukwano gwange bakubye sente nazi I know her kicho otwala call me call me nkubulire bobo liwedde kitano okubuka mubaga wekibulira je ojja kumbuli oyo alina ebyewawe tebimukula gwembo otutofukamira musajja utwala wa nkubira ku simu ngwe information naye bajja kubiwulira to end in tears Judith babiri yagambye yabadde depressed posti nagisoma ne Judith babiri nakukwankwira ku simu nenkugamba twali togenda ku music one so nzijukire naye nkugamba buli wesibe nnyo ku Yesu oli most likely okutomera
abantu abasinza okwesiba ku Yesu basinza bali muselekiro okutomera era singa Yesu ndo asobola okumulaba affe ntubako bitumubuuza singa abasinga twagwadde eddalu wakuba olimba beesubeera nange era nabako kubaako naawe neddakiika n'emu era depression egyo oyitamu ngitegeero abakazi mugane mwerabira nti enfuna gy'ofunyemu omusajja oba enfuna gy'akututtemu era bwe muliba mwawukana bwekyo bweriba omusajja bwakufuna ku zero price obanga akujje mu ndongo era gwali kuzaako ali mujja mu ndongo bw'oba otutta omusajja nga abadde mufumbo alimu ebintu by'amatanketanke nayo makulu bwa bugingo teyeeyibaala. It is not yet over. It is not yet over. So ngenda kubaleka. Ngenda ko mu gym. Nazzeeyo ko. Vacation yaweddewo kati kola. Ngamba nti. Ensi bwekyo bwebeera. The same TV yamugamba ngo omugaggazi same TV kati emukuba. Wegendereze kamera. Wegendereze kamera akugamba mbadde mu kamera myaka 11 oba 12 nga neekozesa. Wano. Manyi kamera kyeyinza okukola. Era abasinga kamera ebatutte baleetedde okukola ensobi. Abatemu balinaako buyinike bakiyita batyo temubalina gye bali. Abala famire mmye abala ebifo byabwe mmye mirimu mmye bakazi mmye basajja mmye kamera. Abasajja bennyini abagambanga Lwasa simanyi yaani bali mu mukuba. Kati naawe tutuuse naye Lwasa nozajjukira nti nno singa ate wasigalayo keire namasuba nova mu kamera kyandibadde kyamaanyi nze bakagga bangi bendabye mu kamera nebiggwa bityo. Kamera tujja zisigalamu ffe bayala boyo atalina kyetufiirwa. Kati abagagga kyabagenda okubeerawo nga bagamba nti gundi anyway. That's how it goes still. Kamba kembalekemu ate mu kamera abakuumire. Video badde positive vibe. Sirina gwe nvumye. Sirina gwe ate katono ndi mu kugibala nkuba wano nenkubamu ne wano kati wano nembalawo nengambe enjanja kujja nfuneyo bataano. Tujja kutambulira wano ebitiibwa bafudde bangi yawano mazzi n'ekira temufa nnyo kumiramuwa kati Lwasa akomyewo omusaako waliwo Nabbanja tumugwira abantu nga 5 abategane mukaba Nabbanja nemumuvaako metuyingira lumbuye tumuvuddeko abamumuvuddeko saake egenda nemulippira wano Afghanistan badde temunnabamalira nabbamalawo mubavuddeko tugenze kasolo ka Lwasa kati ketuliko netusuubira nti tugenda kuddawo ku Nabbanja tugenda kuddawo nga gyetuvudde Uganda egenda bugenzi maaso bwe naye nga nze nkyakibala nze leero nkyakibala nkiraba era gyetulaga ndabayo but we shall be fine nze wonna ndabawo wonna mwekuusakuusa ne mujja kuvaawo kati tugenze kasolo ka Lwasa era nawo mujja kuvaawo waliwo ekijja okujja mu maaso Abafghanistan temusobola kuddamu kuboogerako naye gwe bavaako oba kyetuvaako tekidda. So gwe kikkakatako okumanya wako bino ebigenda bibeerawo wawayagala oteeka essira obanja muntu olumbuye mulemereko ate Lwasa omwagaza ki oyagala sente za Nabbanja yirimira ku sente za Nabbanja ate Abafghanistan bakuyambirawa oyagala Abafghanistan kuwasa ebyalumbi ate bikwatira kuwa gwe manyanga gwe ebijja bitambula biti wawoogwa naye nze nga nze aludde kuno manye nti buli kimu kiviikikako. So buli kimu tukikole nga twekkaanya era nga tulaba ebintu bino
bino byonna wakyali wabuuza sente zalumbi ezemwasonze mbuziririddawa ezo twazivuddeko dda. Tuli kasolo kaani ka Lwasa. Buli kimu ojja kukivaako. Uganda ejja kutereera mpola. Alright, nenga mbagala nnyo temwerabira nja kujja nfuneyo abataano era mbagambe nti ku social media tewali kigenda kuwangaalawo. Chameleon ali mu incubation oba ali mu ki temuwadde attention muli ku Lwasa. Social media weetambula. Channaku nnyo nerokeeki mwamujeeyo ddalo Moze Radio yafa kigogombya mwamugerako wiiki 2 kirumira tekyali amwogerako Muzaata kugambi wali w'amaanyi amakakati gazannyibwamu buli muyayi buli kimu wano tebakulya ssente tekiiveeyo naffe tubeerawo tukibala tugamba mujja kuvaawo era mujja kutuuliza era mujja kukiwulira. Bebase tubasabira abewambe baveeyo. Bebase tubasabira abewambe baveeyo. Mwera.